okuvaako mu kisaawe ky'akadongo kamu. Amawulire g'akadongo kamu ennaku zino gagira mu nsonga za ssente za kugabana era n'olunaku olwaleero era nsonga za ssente. Abajjukira emboozi y'omukulu Fred Sebatta gye twasookerako yali ya mukulu Walukaga ne DJ Kikofira chairman w'abayimbi b'akadongo kamu nga bagamba nti engabana Sebatta omukulu Walukaga yalina ssente zali ayagala, omukulu Kikofira n'amutegeeza sente zogenda okufuna zina kuwa bweziti. Kati nno olutalo luliwo lwa mukulu gwe bayita Fred Sebatta era mubadde mukimanyi nnyo nti Sebatta ennaku zino amabanja gamuli bubi. Kati yawuliddeyo nti embeera y'akasente akazze waliwo ebigambo yasobodde okuba ate ng'ayisa ku mpewo abaziwulidde nga bitambula. Omukulu ono Fred Sebatta gwe kutegeezaako omukulu ono ebbanga endonga gikubidde emyaka nga 4 n'okweyongerayo. Yatandika mu mwaka gwa 1980 okuba ate ng'ayimba. Abajjukira omukulu ono omuliga Fred Sebatta yatandika mu kibiina kye bayita Kadongo Kamu Cultural Company. Awo no yaviira mu mwaka gwa 1980 neyegatta ku kibiina kye bayita Kadongo Kamu Super Singers eky'omukulu Matiya Luyima. We yaviira awo mwaka gwa 1990 kwe kutandika ekibiina kye bayita Matendo Promoted Singers. Era omukulu ono Fred Sebatta oluyimba lwe yasookerako okuyimba baluyita Samu Wange mu mwaka gwa 1980. Yaluyimba n'omukyala bamuyita Omugenzi Prosi Nabigumira. Awo nno era waliwo n'ennyimba enazisobola okuba ate nga akuba. Kati emboozi gye tuliko ya ssente za Ugati nisobodde okuba ate nga zibatabudde ensonga zino. Omukulu Fred Sebatta yavaayo akabanga akayise wiiki ewedde n'ategeeza nze neewuunya abantu. Chairman w'akadongo kamu gwategeeza omukulu DJ Kikofira mbu talinawo na nnyimba 2 oba 5 ze bamanyi mu ggwanga Uganda ne n'alumya omutwe Sebatta. Mukulu Sebatta yali mukaawu nnyo era obusungu bungi nnyo. N'emboozi eno giwulire. Banja ku celebrating emyaka egyo naye n'oba nti oddira omuntu atalina na nnyimba 10 mu bantu abenga yabakulembera nga yaboogerera abenga yakola ki kakati njagala ombulire bulumi ki bwalina nabagamba bano mabega neŋŋamba nti omuntu ow'oluzaalo olumu oba nekatugambe oluisi lubano ayinza nokuba n'olubuto nga lwavamu tebayinza kwenkana bulumi na wanzaala 15 naye kakati abantu ngaabo kakati be basalawo n'omukubira simu n'agijjako n'akugamba nti nkujjeeko. Okitegedde ye muzeeyi Sebatta ng'agamba nti abakulira DJ Kikofira talinawo na nnyimba 10. Katubuuze okulira Kadongo Kamu omuntu alina kuba na nnyimba mmeka? Mukulu Sebatta agamba nti obuzibu bwonna buva ku ssente zino ennyimba z'owulidde ze baddamu zonna nalwewuuba naki ezo na Samu Wange. Kati omukulu DJ Kikofira namufunyeeko yantegeezeza ensonga zonna ziri bwe ziti. Omukulu Fred Sebatta ayina ennyimba be yaguzanga be bayita ba publisher be bayitanga bakasiwuukira balina ebibiina byabwe byali bibatwala. Kati ennyimba ezo gye bazitunda Ugati kye yakoze ennyimba bagenze ne basasula bali Sebatta gye baali bamuwa ssente. Ekitegeeza Sebatta yafuna deezize kati gye yatunda ennyimba gye baguze. Kati awo Sebatta obuzibu buva. Olira Sebatta bwagamba kulusali musali aleme okumpa obusumu nsobole okwogera buli muntu ate awulire ategeere kyekiriwo. Ennyimba kyekituufu kyandibadde nti nazitunze naye sinafuna ssente gwa Ugati era oyo omwami gwe bayitaddeewo ye musango gwe kuba namugamba konze njagala tuyingira mu exercise eno naye tugiveemu nga buli omu akyasobola okubuuza munne naye mu mazima ga Katonda bituukiridde era bw'oba ng'oli ku program byokola si bituufu byokola ne chairman w'akadongo kamu si bituufu n'akamu era ojja kusanga nga gye bujja kati n'obuuza chairman w'akadongo kamu accountability tetagirina. Ndowooza nneme kugenda wala nnyo naye Mukama Katonda ye ansaasire njagala bampe ssente ezo nsasula abantu abanninako amabanja mu wano n'ebweru bangi. Kakati mbadde nsaba sebo mwamiddeewo owa Ugati nkwegayiridde bala ssente zange ozimpe kubanga kyali kyateekebwa nsobole okusasula abantu nange onsange ng'enkyayi Fred Sebatta n'ennyimba ezo zaliko ogamba ziriko bukwakulizo kyebutekyetaaga okwetegereza tekiriiyo naye ekyokola si kituufu. Ne omukulu w'akadongo kamu gwe bayita Kikofira nga ibwe Ronald Kawuki nga twali mu office n'ogamba tujja kwawukana nga nkuwadde ssente ezo nga zibawadde kakati ate muteesa enkiiko zituula kiro
ne zituula naye nga zituula ku lwange butansasula olwaleero kiri gyendi kiri kunze wakati kisikyasobola omusikono kukyasobola kukwata jita ye mukulu oyo Fred Sebatta nkutegeeza nti esente zitabudde abayimbi b'akadongo mu Sebatta agamba ye waakiriba mu miliyoni nga 3 amabanja ago gamuggweko. Omukulu DJ Kikofira ategeeza Sebatta ennyimba wazitunda dda kati gye yatunda ennyimba mu baakasiiwuukira ba publisher aba Yugatuni gye bagenda ne basasula ekitegeeza omukulu Sebatta sente ezo wazirya dda n'olutalo lwa Walukaga mwaluwulira mukoje baleko nkugamba ebigambo bye lekera okunkozesa programu ez'ekyanda ekito siri mwana muto ndi muntu mukulu ate obuvunaanyizibwa and siri level eyo erimbibwa toli mukumbi you are not spoon feeding mitoli mukumpa mata ku jjiiko so kyongamba njaga kibeere nga kyongamba nina ebirime egy'okukola ko ngambe twebagana olwaleero nkuba simu okuva ku makya tokwata simu muko ne bawala batandise okumbanya ntuse ku ofisi kitole natandika okuŋŋamba mbu nakukyaye olaba ebintu byotandise okuteekawo muko okugamba ebigambo bino olina akabadi kooteekawo kogamba mbu simanya nti okugjayo omulizo sente sita gavumenti tezazze nti nno bazituwa ndi tukyuke tuwagire gavumenti zazze specifically nga zaaba abayimba ennyimba era ezirya n'okuvaamu sente z'abasajja ziddeyo this is a running money ekitegedde yali Walukaga bakamuwako miliyoni 3 yali ayagala miliyoni 3 ekiri mu kadongo kabwe bakugambako omukulu president w'abayimba akadongo kamu omukulu DJ Kikofira gwe bategeezezza nti ennyimba zayinawo Sebatta nenga mu kusookera ddala Sebatta ye yasooka okubeera chairman w'akadongo kamu kati omukulu Kikofira yamuddira mbigere ategeezezza nti chairman w'akadongo kamu nga tayina ennyimba 10 zirimba ntu president wuno waba kadongo kamu abasakidde kakati essente zino mulimu n'abataziwulirangako waliwo betwawadde sente nga bali mu myaka waliwo abampeereza message nti bwampadde sente sebo mbulako kukomerera yino nagizimbye nenga bukyazaalibwa nze bukyanzaalibwa nze abadde tagizimbanga kati gwe kyova eri Sebatta n'oŋŋamba nti sente zonna ziteekeddwa kuba zizo abana abalala tebajja kufuna ate nga n'ennyimba zennyini tozirina kubanga ennyimba kati zetulina ssaawa zino twaziguze kubali so siza Sebatta kitegedde Sebatta talina ennyimba yazitunda dda DJ Kikofira wuno akyatugamba mbwe ennyimba Sebatta yazitunda dda ndabye lisiti y'ennyimba 10 zagamba nga mulimu n'ennyimba za OWC ezeyagula edda kubanga ennyimba zibulatudde n'enkumbi eya ennyimba ezimu ezamuwanguza wali obukadde 5 ate ndabye azikomezaawo wano mu nkola y'ekifere nti ate zinazo zikomyewo ku nnyimba 10 yezayagala okuwayo ekirala nze president w'abayimbi b'akadongo kamu nyinza kugamba nti omuyimbi omu takkirizibwe kutunda nnyimba ziwera 10 wadde ku katale zisobola okukola okusobozesa n'abayimbi abalala b'akadongo kamu kitegedde DJ Kikofira nga ddamu omukulu muzeeyi saagala mukuba nnyo lwa nsonga nti oli ekitaffe akyatanaba kumanya kyekino n'ennyimba zennyini zagamba tanaba kuzisayiningira kamuta nga kamuta ti bannange nsayininze kubanga ennyimba zetwetaaga ye aleete ze zitanaba kumanyiko zino ezitegerekeseeko tetwazijje ku Seba twazijje ku bapublisher abamaze dde okusasulwa ne agreement ne bazikola nga ennyimba ezo zivudde mu mikono gyabwe kakati wabanjira wayinotula nti manjira wa naye ate ffe olw'okuba nti mwami Sebatta mpaji nnene nnyo mu kadongo munnyonnyola bunnyonnyozi ekirala muzeeyi waffe banange omuzeeyi bw'atuuka mu myaka egyo aba akoyemu ne taata we yennyini aba akoyemu kati ebintu by'okumuddamu kati nga bino by'okugamba nti yanzijako ku ssimu yankubira essimu ng'ayombamu naye ng'ate mulwadde muzeeyi wange oyo mulwadde ogutali musango ate era sikyewunyisa kubanga ensi mu myaka gyange gyali badde kinyuma nnyo okudda mu kita mu Luganda Sebatta mutabani wange nga Nagawa ye yamuzaala bakoje tuzembya kikakati omukulu DJ Kikofira ng'atereeza omukulu Sebatta akyayogera wulira yawe naye mu buntu bulamu ebyaddala Sebatta kitange nze saali nyumiddwa kumulaba mu nkaayana zino era saagala akaayane kansonga era Sebatta mbadde nziziyamu nga namino tibinabaawo kubanga nze yemabega eyo nyina agulimenti nyina wo n'abajulizi abalaga nti mbadde mubanja miliyoni 12 ze navana te yayita mu kuzeewola azikozese kati nagana amabanja gayogera gayinza okuba nga weegali naye nga gajja mu mbeera eyo ebeewola nga sente njagala kukola biki ate naye atakola ebyo ate nawo n'atazizaayo kati waliwo abatazisonyiwanga abo
nabo sobola okukola kino ate nze sirowooza nti kyekyo wabula sente zino nga bwe zazze tulina kuzikwata bulungi kubanga zaakudizibwa gye twazikola ki bali gye bazijja tulina kuyita mu waka oyo agenda okuvaamu sente zino ate nga si wakayani asinga tukandiko ensonga ozitegedde ensonga nga bwe ziri ze njagala okuba ate nga nkuwa mu kisawe ky'akadongo kamu omukulu Kikofira agamba muzeeyi asobola okuba akyasobola n'okuyimbayo ennyimba zataaguza bakasiwukira oba bali ba publisher ate zinyuma kubanga ye muyimbi kubanze nalabako ku mugenzi Brenda Fast bannamawulire bamulumba ku kitanda ne bamugamba naye kati osobola okutuyimbira yali abulayo ennaku bbiri afe naye yayimba ng'ayimba kapera ne bagamba nti singa babaddewo studio bali mu recordings n'ayimba oluyimba luno nga ali awo n'aluleka ku nsi kakati ne Sebatta akyasobolera ddala okutuwaayo agreement tasobola kubanga yasayininga ku ki mwana wange kirala nnyo ekintu kye bayita sente kirala nnyo kubanga ebintu ku nsi ebisinga okussa sente na mukazi bassa nnyo naye sente yekulembera era obulamu obw'omuntu olaba balumba bulumiro yayina mugagga n'abeera waliwo abagagga bangi nnyo abalina obuku naye nga twali adda mu bangi naye olwokuba alina sente naaba nga alina okubeerako defense aya basi DJ Kikofira ye kyamani w'abayimbi b'akadongo kamu Sebatta ayina ekibuuzo kye yamuwadde wano banja kucelebrating emyaka egyo naye n'oba nti oddira omuntu atalina na nnyimba 10 mu bantu abenga yabakulembera nga yaboogerera abenga yakola ki kakati njagala ombuulire bulumi ki bwalina nabagamba wane mabega neŋŋamba nti omuntu ow'oluzaalo olumu oba nekatugambe oluisi obusungu wadde bw'amaanyi nnyo Fred Sebatta gwagamba ebigambo yalina okusayininga ku ssente ozifuna oba tazifuna amutegeezeza ennyimba wazisasula era ssente tojja kukola ki kufuna mukulu Sebatta yategeeza nti DJ Kikofira talina accountability Kikofira agamba accountability weeri eri bweti ennyimba zagamba ziri yazitwalira mukama waffe Jeno kati Jeno ate ye nazikwata natugamba ziizo kubanga ye tali mu business eno nkiddamu ye yatugarantinze butugarantinzi okututerayo akabega mbamanyi balina ebiyiiye ebisobola okuvaamu ki kati bawe sente zo kati n'olwekyo tetusobola kukwata bakwasi sente zitaliko accountability fe tuziwa omuntu era nze bw'aba agamba nga bwe yagambye nti sina accountability alimba nze sisobola kukola kintu na buli ddiiro yonna gye tutambuza njirinamu amalowoozi njirinamu oluusi ebifaananyi bye kuba ofiisi yange recording obujulizi obusingaawo ensi ejja bulaba naye si gye tulaga eyo wakati wange ne muzeeyi Sebatta tulina okwagala kadongo kamu ono okudda ku ntikko naye nga situgenda kujja kubeera batinakyemalira bakalya kokka Kikofira akwate miliyoni 8 atambule agambe nti nze mbakulemberedde ebbanga banayi munsasudde kitegedde lwe lutalo nno oluli mu kisawe ky'akadongo kamu nsonga za ssente ennyimba ez'owulira zonna tewali muyimbi w'akadongo kamu ataasasula buli muyimbi yenna yasasulwa zino z'owulira Saamu wange Fred Sebatta ennyimba yazitunda mbakasiwukira mu bapublisher ab'enjawulo kati era Yugatune yasasula bapublisher Sebatta obeera wasasulwa dda mu kusooka okitegedde ne Walukaga yavaayo ng'atabuka ndowooza wabiwulira soleka kwekwasa kakodi ako muli mukukuta kati oline kapo omukubira amasimu oline kapo kugamba ebigambo bino mukoba kitegwa omuntu agambako gw'ogamba nti muyeekera oba kitya nze oba nfula muyeekera bakiki naye nze kubira esimu okubuya ekikiro kye bano baagala kukola bwe bati oba mpita muyeekera it's okay nga sente bwe zazze olwokompita omuyeekera olyokola abantu nonzita abantu olwokuba sente zimaze okujja mukonga olutalo terugenda kukoma era luyinza okuba nga terubangawo bukya tuzaalibwa accountability nina okugifuna nina okufuna accountability sente nga bwe zitambudde oba ntya nze nga vayisi w'akadongo nina okugifuna oba ntya lwolutalo luyinza okuba terubangawo bukyanga tuzaalibwa ebyolowooza mbu ntya kujjayo mutwe ntya bonabona abafunye sente kyoga babbizo za byabufuzi buli muntu yenna abaze abantu abawera ebifo 10 abafunye ku sente ezo bino byabufuzi olabyeko nga ndi mu byabufuzi siri muyimbi w'akadongo kamu oteekateeka ebyobufuzi mbuzimanyi onkangire mu byobufuzi nkugamba ebigambo bino oba TV oba kiki buli wamu eggulu ligenda kunyooka muko okugamba ebigambo